musagira mbyobukulembeze tebabawa ssente ne mukyusa ne mufuna abakulembeze abakyamu bano abasajja abamalirivu nga Katogo nga honorable president waffe Kyagulanyi Ssentamu atukulembedde tugenda kwenunula zikirize mumpe olukusa nende negatte ku Kyagulanyi tutabaale Obuganda ne Uganda yonna tulete Uganda empya. Ensonga zino temuzirekera President Kyagulanyi Muwanga Kivumbi n'abalala fenna buli omu azanye paati ye tusiibule abantu bano tusobole okubeerako obulungi kubanga kisoboka abavubuka okubeera nga musomye ne mufuna emirimu, kisoboka okgenda mu ddwaliro n'osangayo eddagala, kisoboka enguudo zammwe zino ne zikolebwa, kisobokera ddala ate nga tugenda kikola. Tulina abaana saawa zino twogerera bangi babakwata mu biseera bya kalulu myaka 4 myaka 5 bali mu kooti y'amagye eyakasembayo okufeesinga okunyigirizibwa okwo ye Dr. Kizza Besigye. Naye omuntu yennyini asiba abantu baffe ate nga asasula abo abapozinga nga bali ku ludda olumuvuganya. Saba okusaba ozengejje ensolima gwopimamu n'onyigako emmwanyi ng'olaba kirerya totiririra muntu yenna mukubirewo tteke. Kukwata kitiibwa n'okiwa omusajja ono.